Bannakibiina kya FDC balabudde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku ky'okugoba abasawo mu ddwaliro lya Nakawuka Health Center 3 Wakiso. Okusinziira kwa amyuka ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija, Pulezidenti Museveni yandisoose kunoonyereza ku nsonga ezaali zigaana abasawo bano okukola wabula si kubagoba bugobi. Teri muntu agenda kujjanjaba ng'omwana we fiizi talina. Teri muntu agenda kujjanjaba nga wasula renti akola ki? Soko bakolere ebyo bye baagala olwo babanje omulimu. Naye tojja kuwosa abantu buweereza nga tosoose bakola ki? So kati ayagala bintu mu kujja bwate naye bakupeko mawulire mbwalabi kalansi okola ki? Talina kukyusa ku ali mu kukolawo, ali mu kwebuzaabuza, batandika okukola amalwaliro nga nabo basooka jjanjabirwamu. Kaija agambye nti okuddira amagye okujjanjaba abalwadde mu ddwaliro ly'e Nakawuka tekigenda kutereeza byabulamu mu ggwanga wabula ebizibu by'abasawo bigonjoolwe. Naye tugambemu amagye gasinga abasawo abalungi. So tojja kulowooza nti bw'onaalaga tuteekewo ki? Magye agezaawo kulaga munawamba obuyinza bamwe kati amagye ge gakola ki? Ge gafuga. Tugambe nti amalolo g'abasirikale ge gasinga obulungi. Waliwo ekizibu ekinene kyaganya okukkiriza mbwate ekizibu. Bino bwe bijjidde nga gavumenti erina enteekateeka ey'okukendeeza abakozi ba gavumenti nga n'okugoba abasawo kyandibeera ekimu ku ekyo. Wano Kaija waalabulidde nti gavumenti erina okwegendereza. So okuddibudde okuli mu ggwanga muno kwe kubaleetedde ebizibu. Mu myaka gy'ekyenda World Bank yabawa amagezi ag'okusala ku bakozi. Naye okuva olwo ebyenfuna by'eggwanga tebitereeranga. Mu Uganda ekintu ekyali baddewo kwe kunoonya bw'oteeka ssente okulaba ng'emirimu egiriwo tugisigaza ate nga twongerako emirala. Naye kiba kintu kya buswavu nnyo na butabaza okutandika okulowooza nti bw'onaasala ku bakozi ojja kulabika ng'okola ki. Mu kiseera kino Uganda erina abakozi ba gavumenti abasoba mu mitwalo 30 wabula nga gavumenti erina enteekateeka ey'okubakendeezaako okusobola okutereeza obuweereza. Grace Nantale Kakoza, Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.